Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta. Olwaleero njagala tutunuulire ekiwojjolo ekyo. Ekiwojjolo ekyo singa kigwa mu mazzi kati nga bw'olabye nga bwe kiguddemu ago, amazzi ago ng'obadde ogenda kuganaaba si kirungi kuganaaba. Amazzi beera ng'ogayiwa, toganaaba. Tugeze oba obadde ogenda kusiimuula otadde amazzi mu baketi, amazzi ago toteekamu mikono gyo, oba toganaaba ku lususu. Beera ng'ogayiwa, baketi gyoze bulungi oteekemu amazzi amalala. Ekisooka mu mbeera ez'obulamu, ekiwojjolo ekyo kirina oluntu oluvaavaako olwo oluwungawunga. Si lulungi kugenda ku lususu, lusobola okwokya olw'ensonga nti ebiwojjolo ebyo biba n'oluntu olwo olubeera lwokya, lusobola okwokya ate era nga bw'omanyi nti ebiwojjolo mwe muva ebisaanyi eby'enjawulo. Kati nga bw'olaba ekiwojjolo ekyo, ekiwojjolo tekirabikalabika, kinene, bw'okitunuulira mu ffeesi kifaananamu ng'enkima, kirina kafeesi kalinga ak'enkima. Kati ebiwojjolo ng'ebyo singa kigwa mu mazzi ng'ago, amazzi ago toganaaba, beera ng'ogayiwa osobola okukuuma olususu lwo nga lulungi. Lusobola okuyubuka olw'ekiwojjolo ekyo kiguddemu amazzi ago ate n'oganaaba, beera ng'ogayiwa, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. N'ekirala mu mbeera eno eya bulijjo, bano abantu babeera batakwagaliza, oyo ayagala okukuloga oba okutuusaako ekintu kyonna ku lususu lwo, asobola okusindika eddagala naye nga lisindikidde mu kintu ng'ekyo ne kigwa mu mazzi ago n'oganaaba, n'otandikirawo okunooneka olususu lwo, olususu ne lufa, n'obanga ayokyeddwa ekintu, ayokyeddwa ebintuntu, feesi yo oba olususu lwo ne lufiira ddala, ne lugendera ddala, naye nga kiva ku kiwuka ng'ekyo nga kyagwa mu mazzi ago, naye ng'ekiwuka ekyo ate nga baasindika kisindike. N'olwekyo kikulu nnyo mubeere nga mwegendereza. Ebintuntu ebyo bigwa mu mazzi ng'ago nga mugenda kuganaaba, si kirungi kuganaaba, mubeere nga mugayiwa. Ekirala, ekiwojjolo ekyo singa kigwa mu caayi oba mu nva, ekyamazima si kirungi kubeera ng'ebintu ebyo obirya oba ng'obinywa. Caayi oyo beera ng'omuyiwa, tomunywa. Kati nga bw'okiraba ekyo ekiwojjolo kiikyo kinene nnyo, ky'oba olaba nti njagadde mbeere nga mbabuulira. Ekisookera ddala ekiwojjolo si kirungi kubeera nga kigwa mu bintu byo by'ogenda okunywa, n'oba ogenda kusiimuula nnyumba, kwegamba amazzi ago ng'ogenda gakwatamu, si kirungi. Bwe kiba kiguddemu amazzi gayiwe, togakwatamu, beera ng'oteekamu amalala osobole okwewala okufuna ebyo ebiyinza okuva ku kiwojjolo ekyo. Oba basindise kisindike oba kizze buzzi, kwegamba byonna obeere ng'obiwona. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.